omulabi waffe atulaba ku Press Times njagala okubaaniriza nate leero nnaku z'omwezi ziri bbiri tuli mu mwezi gwa January so nno nga njagala okubanga mbeebaza okubanga mulayikinze mufollowinze mwagadde okulaba programu eno yaffe The World Scope mutubaleetera ensonga ez'enjawulo era okubasabira ddala nti mwebale kwekumira ku mukutu guno olw'ebintu ebingi nnyo byetusazeewo okujja nga tubawa twogedde ku nsonga nnyingi nnyo twali tubawa amawulire okuva mu nsi z'ebweru saako ne wane waffe Uganda naye olunaku olwaleero tugenda kuba nga twabasuubiza nti tugenda kuba tubawa news round up ekoze muki omwaka gwa 2020 amannya nzeekana kulya Peter wamu ne munnange Luchamus Joseph omwaka we bale guyitamu omwaka twaguyise omwaka gwa 2020 byafaayo babamu gwe bayinza okuyita omwaka gwa covid wadde tetumanyi oba 2020 mugumu kikyanabeera kubanga bw'ogamba nti 2020 gwe mwaka gwa covid obeera nga agamba nti covid yakumye nga 3 mu December ne tukyali naye ate nga waliyo n'amawulire nti waliyo ka covid akapya waliwo strain empya bagise new strain bwate yombi nnyo okusinga eno kali nebuuza maama abazungu bali awo kutuyiza kapya kintu kiba kivawo nga ate kirala kijja oba tosobola kutegeera ekisookera wabwe nga buli bwe twagamba wali mbudde bwa butiti so kyangu nnyo okubeera nti kalabika wadde wawe bagamba nti bagenda okutegeera nti kalabise nga kababaddemu ebbanga ntozi omwezi nga gumu so omulabi waffe luli nali nga tuyingira omwaka wa postinga ku Facebook n'ogamba nti sawa neziwera 6 notawulirayo na muntu ti video liro tawuliddeyo kintu kyonna ate nali Masaka kati neŋŋamba osanga ewaffe abantu be bafala bakutta amateeka kati bwenakomyewo mu Kampala nembuuza banneeba nti eno bakubye ku fireworks nti tewabadde wadde neŋŋamba mu kitundu kyaffe mwembeera amasanyalaze bagajja ku saa 6 zennyini amasanyalaze bagajjako embooko netandika okuvuga ebyo ebimu bikwatagana n'akalulu ke tugendamu bintu bingi ndoze tunaba twogera ku biri ewaka waggwanga kubanga kati we tuli akalulu ke ketisa omwaka era tugenza okumalako nga keketisa omwaka naye nga mu Uganda ndoze wantu okwewa kubiddwa fireworks kwabadde ku bridge ejjinja eri bridge empya amawanga amala gakubye fireworks naye ndoze wano balowoozeza nti bw'okuba fireworks bajja kuŋŋaana bajja kuvaayo naye abantu badde basobola buli omu gye wanadde nsubira okulaba ku fireworks kubanga nze bulijjo era nzirabira waka nze omwaka olwezi guyingirira waka nadde nsubira okulaba buli hoteri eri ku lusozi alisi nga bagiwadde nti omuntu yadde kuba wobeera ku lusozi osobola okulaba omuntu yenna alina aba asobola okulaba nga manyi buli ali ku lusozi alisi waaba ayina basobola omukolera ebyo byebimu ku bintu nga bannayuganda bye tulina okusalawo nga temunatandika nakulwana biri binene simanyi omukulembeze agende biki walina okubaawo okuteekamu ekitiibwa eddembe ly'obuntu abantu okubateekamu ekitiibwa obutabayisa nga nsolo nti ensolo n'ogisalirawo nti kakati nkuzizzayo mu kiraalo abantu bakulu balina engeri gye basobola okwefuga ate ne gavumenti enoonye engeri gyesobola okukkirizisa abantu because lwaki obulwa engeri gy'osobola okukkirizisa omuntu nti covid wabulabatta tosobola kutuula wansi n'otuza Peter n'otuza Luchamus n'ogamba Mr. Siraje Kizito n'ogamba Mr. Kayanja mpa bwiza example nga kati awana bali mu media public relations nti njagala mu coming up with a strategy njagala muveyo n'enkola nga mugenda kubeera n'obubaka nga weebuli otubuulira emikutu mwe bugenda okuyita abagenda okubusaasaanya Luchamus ne Peter bwavayo n'obubaka tekitegeeza nti agenda okwogera nga enkola yonna communication plan ne strategy omuntu ajja kuwulira buuliza agambe ddala kyetaaga abantu bano kiboogera okubeera nti nkiteekamu ekitiibwa gavumenti eremu etya kubanga olweyo tulina abantu ng'osobola okuba n'ogamba kati eyo famire gundi yafa n'omwami n'afa gunnaafa ne gunnaafa nti omuntu n'abeeramu n'okutya okwo naye kati okubeera nti n'abantu olina kubeera nti obalunda bulunzi ate nga byagenza okuggwa ng'era waliyo ebifo ddala era abadde bakyakala kubanga era ne poliisi yagambye erina be yakutte kyokka ate beekwatako be baki be batono era nnyinza okugamba ono mu kibuga nnyinza okuba sinnakiraba naye waffe Masaka
ewatali wala nnyo n'ekibuga makkati famire yange nina gye njitwalako out tiruba twaleyo mu nsozi n'ebitundu gye nasanga ng'amabaala gatumbula omuziki ne bateekako ago amatala ezo zebayita neon lights nga tebali ng'oyinza okulowooza nti baagasumulula so abamu bagamba mbu ga banene gano siga abanene nti omuntu buli lwekintu lwokiremezaawo nga kiringa ekitsa kyali ku plan ye yeesumulula ekyo olwaliro mbadde na research gye mbadde nkola nengendako ku mikutu gy'amakampuni amanene nga badde balina ebintu byebalangira netegereza bwe nti date neŋŋamba December 2020 nga balina ebintu byebalanga biringa bivulu nga ndaba abantu bangi neŋŋamba ffe tuli mu Uganda endala waliyo n'abantu abali mu Uganda endala naye nga Facebook kampani y'amaanyi naye nga gavumenti tesobola nakikola ki tesobola nakitrackinga n'olwekyo oba bagobedegana amateeka nti kasita baba nga bakuŋŋaanya abantu 2 nga balina social distancing office bazikuberedde osanga bakkirizibwa omanyi n'ebyo byonna byakwetooloola bwe ntera okwogera n'abantu oluusi mbadde njola ne muzeeyi wange n'awulira obusungu nga mugamba nti Uganda tetulina busobozi bulwanyisa covid tubeere ku mikisa tulina kusaba mikisa kangu ekyokulabirako kambere na waka bwe bagamba nti bategesa omukolo mu lubiri gugenda ku observing standard operating procedures ne bagamba tugenda kubeera n'abagenyi ki 2 si bwe kiri tugenda mu graduation naye genda kubeera mu nkola y'emu kubeerako abanene abawera ng'alina dereva alina bodyguard alina ne PS kyokka wabaza omuntu ki kati ogenda okwesanga ebibiri bino wesanga muli mu 8 naye nga gwe wategekedde ki wategekedde 2 nti either obiviirako ddala oba nokkiriza nti weebiri naye mu ngeri eri controlled ennyo nti wandisuubidde nti obala ne distance n'obala nti ekitundu bwe kiti n'obugazi bwe kiti bw'obala nti buli muntu yesudde mita 2 bwe ziti balina okubeera abantu bwe bati naye wano bwe tubeera tusalawo tubijja na mutwe because bw'ogamba ebibiri ebigenda mu nakivubo oba ennambula ebyo bigenda mu katikati negwe okkiriza biki okya nti tewali science tebasobola kufayo okulaba nti bakyakinna mirembe neyerubaga nti yesu otuza abantu 13 oba gyosanga kakikyakya akatono nga ngolo kaliyo kakawali walingi wano ng'ojja wano ku university ako naye nga bagisaba abantu 2 kwegamba tebasaba kati eyo toyinza gga nti eyo nkola ya science temuli mu science omubi byakuteeba buteeba babale kati eyo nkola si ya science enkola ya science bala width ne length omanye nti n'obugazi bw'ekifo kino bw'obala mita 2 bugendamu abantu baki bwe bati kati nga Uganda ndoza olunaku olumu tujja kufuna akaseera tujje tulage Uganda nti mu kulwanyisa covid twale muzannya buzannya bukisakisa tetulina njawulo na Tanzania etabiriiko tewali njawulo omwaka tuweddeko 2020 abantu bangi nnyo bafudde bantu baguyisemu naye mbadde njala tujjukiza abantu biki ebizeebeeramu ebyali mu mwaka omwezi gwa February nga 9 twalaba ebiseera ebyo nga akawuka tukawulira China nawa ne waffe nga tekannatuuka mwezi nga 9 wane ekibinja ky'enzige kyajja era ebintu binnya byali mu palamenti sente kibiji njagala abantu bajjukize ku nzige enzige tezaali Uganda wokka zaine Tanzania ezaali actually bagamba East African region kyekyo kyetutandikiddeko wali nti gavumenti tekyalina busobozi bukakasa bantu buli kimu ne bwebeera ng'ekikola mu ngeri nga ntuufu oba ng'erumirirwa abantu yatuuka ekiseera nga yo yennyini tekyasobola kwenyonyolako nga n'abantu bennyini tebakyasobola gikkiririzaamu basobola okuba tebasobola kukkiririzaamu nebeera ng'oli munnyonnyozi mutuufu ojje ogambe olunaku olumu twali yali nsonga y'abana ab'obufumbo obw'ebikokojjo nengenda ku CBS nabasanga bonna nga bayimba oluyimba lwe lumu ze nenzijja mu ango yange ne buli omu yasirika era omubaka omu oyo mukono yansinkana nangamba Lukyams katonkyusa obwongo
ninnaganyi oshageera jango nnyonnyole mu nkola nga ddala oli agenda kuddako emabbali agambe sajja Peter kyayogera naye mŋŋaanyi asigale busigazi ng'akoze eki naye nga by'omugambye asobola okuddayo ne yeebaka n'abirowoozaako n'abifumiitiriza kati enzige bwe zajja olw'okuba ebyaffe wano buli kimu tubeera mu kivandulo kulya ssente ekisooka abantu balowooza nti gavumenti yagala kulya ssente amazima enzige zaaliyo mu kitundu ziyinza okuba Uganda tezaatuuka naye twali batuufu zaali tezetaaga kutuuka Kampala nyinafute gy'omu gwe nalabako nga minisita agenze dde amazima gyeziri kuba n'ennyonyi yamuflyinga olwe baatwala eddagala ofuuyira anti kakati zaaliyo omanyi abantu bwe bagamba nti basaze boda ne bagenda ne babikwata mu kitundu ekirala kuba minisita osobola omubuuza naye n'ebyo byonna buli kimu yukawunta tokkiriza lwaki oziraga nga n'olaga nti ziina we ziri ne signpost mugiraba ya Uganda Peter abawamba abantu baba bawambye omuntu wayinza okuyitawo ekiseera abasajja nga abatujja wa Al-Shabaab Al-Qaeda basobola okuwamba ne batwala emyaka egi nga tebakuwuliza kati batuuka abantu bwoba bateesa ne gavumenti babakuddizi oba baagala babawe ssente basooka nababuuza nti mutukakasa mutya nti mulamu wayiseewo emyaka ebiri tukakasa tutya nti teyafadda ne baleeta footage ne bagula amawulire ag'okoolo ne awo gakwata booti n'obalaga kubanga guli esi ekintu oli kyayinza okugenda n'akola ki n'akipula kati buli omu n'akakasa nti wamma yayogedde ebiseera bino nti ne gavumenti erina enkola gye yali esobola okukola abantu ne bakakasa nti enzige zazze oba ziri Uganda ne bwe zandibadde nga tezizze twali batuufu okuzeetegekera ssente ez'okuzeetegekera zaali zirina okukola ki zaalina okubaawo ne bwe zandibadde tezizze ne banno ki kye baakola batandika kugenda kukwata nzige kuziteeka mbukebe kuzireeta mu palamenti oshegeera minisita najja ku press conference ku Uganda Media Center Sempijja yennyini n'ayogera nga yeesekerera ng'alinga atekkiririzaamu kitegeeza nti ye yennyini kye yali ayogera kuba ebimu babimugamba nga bagambye simanyi kati enzige zazze ento tezirya gwanya gavumenti enzige ento tezirya oba zijja zitya tusuubira okubanga enzige zazze zino zisooka okulambula nezido nezitegeeza zinnewaaze endala osegeera kati ebintu bwe bityo simanyi ezalangi bwe tezikola ki tezirya gwandikoze kimu actually erimu kitawanya abakulembeze baffe kwe kulembezanga bannabyabufuzi kuba abantu balina ekifaananyi nti bannabyabufuzi balimba oshegeera tolyanga kakagero olaba mwaleeta nnyonyi ku buyenzige nga sebagipankisiza obwanana bw'ensi wawulira ensimbi ezapangisa ennyonyi nga zisobola oggigula oshegeera nga n'ennyonyi twetaaga kupangisa nnyonyi egera nzige okyusa bukyusa system eriko ofuna bamakanika bamodifyinga buki bumodifyings naye towulyanko story nti ennyonyi erina we yagwa kati bwe yagwa gayi najja n'agamba kitaawe nti ennyonyi egudde wali naye abagizeemu bonna nti namubuuza nti waliwo abawonyewo nti bonna mbaziise nti ale n'amugamba nti kijja kitya nti omanyi abadde mu bannabyabufuzi waliwo aŋŋambye muno tannafa naye omanyi baggayi abo balimba toyinza mukkiriza ekigabo kya munnabyabufuzi tokitwala okitegeera bade siyinza mukkiriza mu munnabyabufuzi kakati mifakyo wandireese bapro oshegeera abavubuka abasoma embeera zino nga bwannyonnyola ne munnamawulire bwamubuuza ekintu addamu ekibuuzo nga ki oshegeera ayefe bannamawulire otumanyi nze bwe mba nzija mu press conference eyo ya Sempijja ku nzige nja genda nkube winta ku nzige ate Sempijja nga teyaki teyasomye kati nzija mubuuza ekibuuzo mufaananye ng'omusiru oshegeera kati yensonga lwaki oweereza mwana abimanyi kati bo baweereza baki bannabyabufuzi kati enzige ne zibeera nga bwe zityo abantu balowooza nti ensimbi twazikola ki twaziwuuta buwuzi naye ng'amazima zaaliyo Somalia, Tanzania, Kenya kubanga bagamba zasibuka Yemen olw'ensonga nti Yemen waliyo olutalo kati ebitundu ebimu gye zaazaaliranga edda abaali bazirwanyisa n'ennyonyi eziyita mu bbanga zirabe nti kubanga zirina we zizaalira baali tebakyasobola kuyitayo kati ne zizaala ekiseera kinene
twagenda okutegeera era ensi bagirabula tezinava na Yemen by the way nti Yemen zazadde. Okay, omulabi waffe atwala ku Press Times njala kubanga tuyongereyo. Joseph ko tugendako mu mwezi gwa March. Mwezi gwa March ogwo tuddaane waffe mu ggwanga Uganda gwali mwezi gwa bintu baga ebyewuunyisa. Gwalimu ebintu bingi. Mwezi ogwo president yavanga 18 n'awera enkuŋŋaana. Kugamba okutwaliza wamu we yateeka lockdown. Mu mwezi gwo gumu ng'ennaku z'omwezi 22 Uganda yafuna omulwadde yasookera ddala ow'ekirwadde COVID-19 era waayita ennaku zaali 3 president n'awera entambula ey'olukale kuba yoludi yali esigaddewo ne baana abaali bavuga emmotoka zaabwe era mu mwezi ogwo gwennyini ogwo bintu bingi happening abantu babakuba kibooko abantu bafuna ebizibu LDU nekola buli kimu ekyakigenda twogere ku mwezi ogwo omwezi ogwo gwa March jukira nti n'ekirwadde kino ekya coronavirus ekyafukamiza ensi COVID-19 twasooka okyogerako bwekikola amawulire gwali mwezi gwa Desemba nti waliwo ekirwadde ekyina waliwo ekirwadde ekyina kibaluma naye nga tumanyi tinga ebirwadde birala bwe bizze saazi maazi bad flu birwadde byabo bibeera eyo tebirituuka kati awo ne gugitambula awo Januari awo nti bannaye Bungereza bakiina eyo Amerika biki naye nga awo wonna ffe tuli awo twesuliddewo gwa naggamba nga n'ekyokukola tetukiina tetukimanyi kuba ffe tukopa buki era tebakulimba nga bino byonna bye twasalawo ne president bye yasalawo tebaatula ne babyeyiza baatuna butunuzi eri bakoze batya kuba walabanga ebiteeso bye basalawo ng'oluusi South Africa byekoze naye nga gw'okoppa wanjawulo gw'okoppa asobola okuliisa abantu be gw'okoppa asobola okukwasa amateeka gwe tosobola okitegeera kakati tugenda okuyingira March awo kigambibwa abasooka okukiriita baava Dubai era nzijukira president ekiragiro kye yasooka wali ennaku z'omwezi ezo nzijjukira ekiragiro ekyasooka kyali kya nnaku z'omwezi ti amasomero ga kuggalawo nga 18 nali nkyalidde omwana wange viddi nga 14 ne 15 nenteekamu emitwalo nga 2 kyokka naggala amasomero nga 18 can you imagine oshegeera kati 18 bwagaggala ekyo kyali tactical awo yabala kubanga bw'atandigadde masomero Peter toyina ngeri gy'oyinza kufuga abantu butajja kutambula simanya abeere ewaka ng'omwana waki era ajja kugamba please mpe ekkubo nviira otegeera kati ekyo yali tactical n'asooka agamba nti abaana bonna badde ki badde wakadde abamu baali bagamba nti ne lwaki abaana tebasigala ku masomero biki awo yali tactical kati leta ron nga 22 oyogedde lusooka okufuna ki okufuna omulwadde asookera ddala abantu kye batajjukira nti olunaku lwe twasooka okufuna omulwadde asookera ddala kwolwo abakulembeze b'eddiini baasiba mu State House nga basabira Uganda okutaasibwa coronavirus olunaku lwe baasaba lunaku lwe twasooka okufuna ekirwadde ekyali kati olwo bannayuganda ne batandika okuyaayana olwo president atandika covid speech ze ezaali ez'obuwaze nti buli omu yali alina ziwuliriza naddala ku buli mukutu ogwa radio ne TV n'abaali tebawuliriza president baateekayo ekiseera ne bakola ki era ebimu ku biragiro ebyasooka yawera entambula ey'olukale n'ateekawo kafyu saawa emu era poliisi ya Uganda etakujuza n'etandika okukwasa ebiragiro nga tetadde mu magezi kitegeera president yayogera saawa emu abantu abamu tebabadde ku TV babadde mu bbala benywera mwenge gwabwe nga bwolaba wano ku university wano oluusi twavangawo saawa 5 abamu kuffe kyokka nga bwe yagamba nti nno kubanga yatandika ayina ekigambo kye yakozesa mu Luswayiri nti sahi tekiragiro kino kitandika saawa eno okiraba naye teyalowooza kitandika saawa eno emotoka tewali muntu abeera agira
poliisi sebo yabakwata awo ne bakuba emiggo naye nga jjukira oluusi nawuliridde mu balo oba kusome oba kuki ku mulimu oba olyankubidde essimu otegera abantu ne batandika okukwasa ebiragiro mu nkola etaali mu plan. abeerodiyu bo baafuukira ddala baalinga oba ki ekimu ku kibajjukirwako baali ku mugano balina embwa gye baakuba balina mukama waayo baali bamukazaakaza nga yeeboggoza gayi yakuba embwa omuggo otegeera. abeerodiyo okumanya baafuukira baalaga nti babonga obutono nga ne bajja ne bawulira nga mu kisaakaate eyo muli mu kusaakaanya nga baagala kubuka kisaakaate mbo babaagala mu kisenge otegeera. n'avayo n'abagamba bannaye ku lubalaza abeera ki si buli muntu alina ekisaakaate n'okubeera n'ekisaakaate otegeera. oli atudde ku lubalaza sebo nga bakwagala muki mu nnyumba. era pulezidenti atuuka essaawa n'agamba amazima enkola yaffe yabadde haphazard nti ennwanyisa yaffe ya covid eyasooka teyali nnungi oba teyatambulira muki mu layini nga bwe yali ena okutambula. gamba twalina ebituli bingi entambula ziwereddwa. babagambye nti nno waliwo yatuuka n'agamba nti entambula olatadde endowooza oba emmotoka ez'obuyonjo nti munaabeerangamu abantu 3 bokka kati naye nga bwe bakusanga olimu omu nga basobola okuvunaana. mbongoya takitegeera ntwagambye tebasukka bantu 3 kati nga wali nti yaganye zibooda bwe twali booda etambula ne booda ezze eriko omukyala wa lubuto agenda kuzaala. kati omupoliisi okolaki? toteekamu bongo n'ogamba nti naye eno keesi yanjawulo. kugamba ebintu ebyo byavayo byonna abantu buli kiseera era twesanga ebiseera ebyo nga kumpi buli nnaku 2 pulezidenti akomawo okutangaaza atereze embeera kugamba buli kiseera ng'awulirayo ekipya. bwe yabagamba ebyokulya kyokuddako edduuka eritunda ebyokulya ekigambo ebyokulya oba bamanyi matooke na lumonde nga bagenda bakuba abantu beyembalala siwe okubayita embizzi naye nga bwe baali bakuba abantu eno teyafaayo basooka kuba beyembalala. naye maduuka ameka wano gosanga okugyako nga lyadiweya nga tatunda bugaati gaati bisikiti tebeera byakulya ne ssebo nga bakuba omuggo nga bakusanze okugudda edduuka ngeri. kwegamba kyakulaga obwongo bw'abantu baffe ab'ebyokwerinda nti obwongo bwabwe banansonyiwa bwewabanga oyo nga waliyo omwama alaba abasinga ku bo obwongo bwabwe bwakiboggwe. kubanga poliisi wadde wano tugifudde n'okwambala ebibombola poliisi erina kuba sivu erina kulowooza nga muntu wa bulijjo erina okuteekamu amagezi ng'evvuunula ebiki ebiragiro n'ebbonga bbo ekyo kyabalema. era twesanga ng'ebintu bingi olwo nno ojjukira nti nera abantu bakomawo bajime spaya sentongo babasibidde muzi karantini awo bebasookera ddala ate bakulaga karantini awandiise nti naye ate abawala abatuweereza emmere ate bo batambula butambuzi ne bakunamba ne badde ki kwegamba nga byonna biri awo nga tebitegereka. naye n'okutuuka nnyinza okugamba nti wali kyamaanyi kikoze eki kikyuseeko. Okay, Yosefu, ng'omulabi waffe tugenda kutunira omwezi ogwa May. Mwezi gwa May waliwo ekibambu nkite ekibambu ekyagwa mu side ze Kasese amataba gajja ne gatwala eddwaliro Damba. Kituufu. Damba. Negera eddwaliro. Amataba gano ndozo bayali bivanya mwamba naye kigambibwa nti omugga guno baali bagudaivatinga. Kati amazzi bwe gayitirira ne guddamu ne guyita we gwalinga guyita. nga gwayitanga awo bwe baali bazimba eddwaliro era abantu abeerako baafa. Mwattu ekyewuunyisa ku ddwaliro lyo n'omanya ekyawonawo yali Kabuyonjo. Kabuyonjo gye baazimbisa amaanyi era baalaga amazzi nga gadduka ng'ebizimbe byagenze naye nga Kabuyonjo yo weeri ng'eyimiridde. Kati Kabuyonjo gye baali baazimbisa amaanyi naye ng'amataba gaali mangi ne Katonga emigga gyonna ejingira Lake Victoria gyabooga negeyongera paka ne kaakati era bw'oba ojjukira omwaka ogwo oba yenannyini wa International University of East Africa amakaage yalina omukyala we olw'amazzi agali geeyongedde bano baagenda ne bata amazzi mu ddaamu kuba bwe gayitirwa nga bagasiba
ne bwe gayitira obungi bamanyi okuta bataako kati bwe baata ne galyoka gabakulugusa ate ne galyoka gabakuba kati besanga bwesanzinga so momogo omwezi twalengera n'ebisamba ebisamba byali bitambula ku mazzi nga bijja bitambula byokera president bamulabako ng'agenza obbirambula okubangira byali biseera bya covid ebyo n'agenda n'abirambula kyemujjukirako bye yayogera bwe yakomawo n'alyoka azalawo aba artists manya mwe temugasa biki kati erimbadde n'abayinjiniya ba science kati mbwe mwabatse omuyinza kukolayo ki n'olwokuba ennaku zino yamanyira okwogera nga tewali amuddamu wali oyinza omubuuza nti gwe oyogera ku batisi gwe oli wa science omulamu waffe katumale obumulamu katono nnyo tube nga tukomawo